Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mulimu bassebo ne bannyabo. Naffe gye tuli balamu, tuli bulungi. Bweza akyakuuma. Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga mukutu. Mwebale kwekuumira mwebale comments, mwebale subscriptions, mwebale buli kimu. Wow, mbatumirako mwenna abali mu mawanga ag'enjawulo nti mwebale kakkalabya. Olwaleero tugenda kulaba mu session yaffe eno ekikolo n'eddagala. Eddagala eriyitibwa Mpawo kitakya. Eddagala eriyitibwa Mpawo kitakya gwe musulo ogw'oku makya. Kituufu waliwo n'omuddo oguyitibwa Mpawo kitakya. Era nga abo bannaffe abasobola okukola eddagala balikozeseza wamu. Naye eri abo abagamba nti bannayinza eddagala lyannema okukola, Mpawo kitakya ono taboola balubaale, taboola baluuta, taboola. Abantu bonna lino eddagala balikozesa. Mpawo kitakya tugambye gwe musulo ogw'oku nsiko ogwo ogubeerako obudde bw'oku makya. Enkuba singa etonnya mu kiro, ekibeera ku nsiko taba Mpawo kitakya. Wazira ogwo guba musulo oguvudde ku nkuba munnange, era tugusuubira okukola kye kimu nga Mpawo kitakya. Ddagala ki eriri musulo guno ogw'oku makya? Abantu bangi tebamanyi, naye ekyewuunyisa lino ly'eddagala eriri readily available, kwegamba lyangu lyakufuna. Okubayo bukubi bw'oti lubatu ng'olifunye. Enkozesa yaalyo okuba olubatu n'olifuna. Bw'oba oyagala gukuŋŋaanya mu bungi, osobola okufuna akagoye ng'ako akatukula n'ogenda ng'okuba ku busubi okwo nga kakuŋŋaanya nga bw'okamula. Eddagala lino kkulu nnyo naye mu bukulu bwalyo likola litya? Lirwanyisa ebisiraani n'amalogo. Omusulo gw'oku makya ng'obadde ogukuŋŋaanyizza era n'ogunyiikirira, osobola okwevumula okuva eri ebisiraani ebya buli kika n'amalogo ga buli kika. Mambya ng'asala okubaakubako ebibatu bye eby'engalo ne weeyisaayisaako wenna, era nga bw'olaamiriza nti Mpawo kitakya. Njagala na kino bwe kiti ekinnuma nakyo kikye ng'omusulo guno bwe gukya ku nsiko. Era okwata emmwanyi bbiri, enkazi n'ensajja, n'olaamiriza nti oba mukazi oba musajja yenna ankola kino kye mpitamu, nze ndi wa mukago era byonna byakukya. N'ozisuula ku nsiko okwo era n'osaba okuvumulwa. Eriyo bannaffe abagamba nti bo balina olutwe. Olutwe kye ki? Nakyo tujja kukiraba. Naye ng'olutwe luno Mpawo kitakya ono aluvumula. Gw'onyiikira kwekuba ku nsiko okwo, okubako ebibatu, ne weeyisaako neeyolera mu kyennyingo ze emabega, ng'era bw'olaamiriza nti Mpawo kitakya. Kale omusulo guno gukutaasa okuva eri olutwe, ebisiraani, eddogo, amaziga. Eriyo abantu abalina amaaso amalwadde. Waliwo gano agavaamu amaziga buli kiseera. Funa omusulo guno gutonnyeze ku maaso. Amaaso agasiiwa, omusulo gujjanjaba embeera eyo. Amaaso agabalagala, gwekubako olubatu, tunuza bw'oti mu liiso ng'olalise bw'oti omutwe, ettondo litonnye mu liiso n'eddala litonnye mu liiso. Ojja kulaba nga amaaso ago gagenda gatereera. Olina kukinyiikirira. Eriyo abantu abagamba nze buli budde bw'oku makya amaaso gavaamu amaziga, empewo eba enfuuwa mu maaso. Gwe kozesa ogwo omusulo gw'oku nsiko. Ettalo bulwadde buganda, naye nga bw'ogenda mu ddwaliro of course bajja kugamba yebeera infection. Ekitali kibi, naye okusobola okulimala mu mubiri nalyo tujja kulisomako, naye ng'okusobola okulimala obulungi mu mubiri
omusulo guno ogw'oku nsiko gusobola okulijjanjaba obulungi. Obusukko buli awo bwalibadde nga measles naye bwo buba bunene mu kikula. Bukubaakuba abantu n'abakulu babulwala. Buli contagious, bukwata. Naye omusulo guno ogw'okumakya gusobola okubuvumula. Ab'ettalo onywako ku musulo n'okugweyisaako. Wenna n'oyisa bulungi ng'ossa wansi bw'oti. Era olina kuba munyiikivu. Bw'omanya nti gw'oli tewali musulo, funa akadomola, genda gye guli, gukuŋŋaanye mu compound, oteeke mu kadomolako, omanye nti okeera ne weeyisaako, n'olweggulo ne weeyisaako, ku makya ne weeyisaako, n'olweggulo ne weeyisaako, ojja kulaba ng'ettalo eryo munnaye nga liwonye. Omwana nga tatambula, gye bali abaana, n'atuuka mu kiseera ekitambula naye nga tatambula, teyeegomba na kutambula, akeera bukezi n'atuula awo, oluusi n'anyookako n'ensowera. Omusulo guno gusobola okumuyambako okuvvuunuka ensonga eyo. Omukeeza n'omusitula n'omukubako ku musulo. Ye yennyini gw'okuba ku musulo, ebigere ebyo ng'omuwuuba ng'ava erudda ng'adda erudda. Nkukakasa bw'oba okinyiikiridde, wiiki obala emu, omwana oyo embeera ye eba ekyukidde ddala. Obulwadde bw'ennyingo n'ebinywa, omusulo gubikolako. Eriyo abantu ng'abalina ebbugu mu mubiri ejjitirivu, nga ne bw'ayambala olugoye ng'olwo asobola okulwokya. Abantu ng'abo guno omusulo gubayambira ddala. Gwe keera weeyiseeko omusulo guno, funa omusulo guno, gusengejje bulungi, omusulo gunywe. Ojja kulaba nga embeera eyo ekkakkanye. Eriyo abantu abagamba nti jjajja Kiwanuka abookya ebibatu by'engalo n'ebibatu by'ebigere. Munnange oluusi taba ye, oluusi baba balongo, ate oluusi tebaba bbo, oluusi liba ddogo bulogo, oluusi guba mubiri nga gwekozeemu omulimu. Kyova olaba nti nkugamba nti tetujja kulinda owongeredde bigaanye, kozesaako ne ku musulo guno ogw'oku nsiko. Kiyinza okuba nga ky'olowooza si kyekyo. Keera tambulira mu musulo, kubamu ebibatu weeyiseeko, ojja kulaba ng'embeera eyo ekkakkana. Eriyo abantu abalina ebisulo nga bimusula mu mubiri gwonna nga biyitiridde. Kozesa omusulo guno ogw'oku makya. Abalina ebisulo ebiyitiridde, kozesa omusulo guno ogw'oku makya okusobola okuvvuunuka embeera eno. Keera. Lwaki mbagamba okukeera? Kubanga gubaayo ku makya nnyo. Ate n'ekirala, bw'okeera ng'abantu tebannaze okukakwetegereza, kikwanguyira okuba nga omubiri gwonna ojja kusobola okugunaaba. Oyinza okugamba nti kansigale oba mu kasikaati oba mu kapeti oba mu katayiti neesiige bulungi, oba omwami osigale mu kabokisa osooka onaaba omusulo guno, owulire omubiri bwe guddamu obulamu. Eriyo abantu abakaddiira okumu nga ggwe reeti kw'okaddiira ya kika kya waggulu. Kozesa omusulo guno, kozesa omusulo gw'oku makya, ojja kulaba ng'ate omubiri guddawo okubeera ku foomu. Eriyo abantu abagamba nti nze bannange emirimu gigootaana, emirimu tegiteredde, omukisa mutono. Keera okozese Mpawo kitakya. Kozesa Mpawo kitakya, olabe ate emirimu bwe giddamu amaanyi, nga naawe nnyini gyo ozzeemu amaanyi. Kale, nga tulabye emigaso gy'omusulo guno ogw'oku makya. Eriyo nga embuye alina gwakwana, omusulo guno teguyinza kukola. Gukola maama, gukola. Gukola buli kimu.
Kati eri abantu abagamba nti nze saagala gukozesa nga ddagala eryo bwe lityo, njagala gukozesa mu nsi ey'emyoyo, kyewunyisa, omusulo ogw'okumakya era gukola. Gukola. Osobola okukeera n'olaamiriza oyo gw'oyagala. Nonga njagala omusulo guno gugendewo okukya nga naawe ondabawo. Owulidde? Ng'ondabawo. Kati eri bano abakozesa mpaawo kitakya ow'eddagala, enkola ebeera nti bw'ofuna eryo eddagala erya mpaawo kitakya olikolamu ensaano. Kale ensaano eyo gy'omamirira wali w'ogenda okukuba omusulo ogwo, n'oba nga ogukuba gulimu mpaawo kitakya oyo. Abandi bw'aba afunye obutabitabi bwa mpaawo kitakya, bw'akubaakuba bw'ati ku musulo nga bwe yeeyisaako, ng'era bw'alaamiriza nti mpaawo kitakya, mpaawo kitakya bakama bange, n'omusulo gukya ku nsiko. Na buno obwavu obunnuma njagala bukye, ayi bakama bange, mpaawo kitakya. Ono mukama wange yanteekamu omumwa, akeera obukeezi okunvuma nga taliraba kalungi kenkola, so nga bwe mmwabulira ate era tayagala. Bakama bange nsaba omumwa ogwo gwanteekako gukye. Bukye nkya nga nze muganzi gy'ali. Ayi bakama bange, mpaawo kitakya. Mpaawo kitakya ddagala nnyo lye mutateekeddwa kusuulirira bannange. Ndowooza mubitegedde bulungi. Kale mbasabira okubeera obulungi. Muvunuke ebyo byonna ebibateganya mu bulamu bwammwe. Mulabe ekitangaala era mubeere n'okukkiriza okw'amaanyi nti mpaawo kitakya na buli ekibateganya era kijja kukya. Ensonga entuufu eri nti awatuula essanyu ate era we watuula n'ennaku. Ennaku eyo gy'owulira leero tolowooza nti ya lubeerera. Bujja kukya enkya ng'ate waliwo essanyu, ate olwo ng'ennaku ofumanfume nga ne bw'oba oyagala otya tokyagiwulira, eyo yaggwaawo era kyaggwa nga kati ekiriwo ate ly'essanyu ly'olina. Kale buli abeera mu nzikiza, ekisuubi ly'omuntu ali mu nzikiza kiba kitangaala. Kale tunula mu maaso, laba ekitangaala ekiriyo, kisigale nga kikuyita okugenda gye kiri, era osigale nga naawe otambula ogenda gye kiri. Tolaalira olw'okuba oli mu nzikiza, n'olwekyo otya n'okusitula ekigere kubanga tomanyi oba onoolinnya mu kinnya oba onoolinnya nkonge. Nedda, eyo si y'ensonga. Situka, sigala ng'otambula, sigala ng'ogezaako, sigala ng'olina ky'okola. Toggwaamu ssuubi kulekera awo kubaako ky'okola kubanga tomanyi. Togaana kukonkona ku nzigi ez'enjawulo kubanga tomanyi luliwo olugendo okweggula. Jjukira omukisa mpewo ne mukama oli guyitamu. Kati togaana, gwe sigala ng'otambula. Kansuubire nti n'obubaka obwo tugenda kusituka. Buli abadde aweddemu amaanyi tukeere, mpaawo kitakya ono tumweyambise. Eri abantu abalwalidde ebbanga ng'aludde mu bulwadde n'agonda yenna, mpaawo kitakya ddagala. Bw'aba ali ku kitanda nga tasobola kusituka, genda omukuŋŋaanyiriza empaawo kitakya, muleetere omusulo ogwo agunyweko ate era ogumuyiseeko. Ojja kulaba ng'atandika okuzuukuka okufuna obulamu. Kale nze Nnaalongo Nalubaale mbaagala nnyo abantu bange. Akuume atakuumira mpeera weewaawo.